commander yava ku State House Entebbe najja nga bagamba batulimba nti mugenda ku course ya kwambala mayinja fwe ntuva ekitigo nga tumanyi tugenda kwambala mayinja tusukerira agamba kati amazima galina okuvaayo nti mugenda escortinga president w'eggwanga agamba awulira nga mumalirivu anaasobola linnyalo awulira nga tajja kusobola naye mu unity yo kati omusajja amaze banga obonaabona eriyo bimukuba kyaso towummulako genda ffe kwaki anga ffe twalinga tumanyi nti bali kuki bali ku mirembe batuleeta paka Entebbe walinnya udde okwesikotinga omukulembeze tujja mu 8 paka Entebbe State House batujjaawo batwala Kasenyi training wing eyo gye batendekera abasipoti ba president era ffe twagigulawo olwani abalonda okubateeka waliwo yali operation command ebiseera ebyo yali ku president yali musajja yali na Rwanda bamutanga Sigwa batulonda okutujja eri so ne babatwala Kasenyi era yali chief instructor waffe yasooka yaddayo Kasenyi bamuyitanga Vincent Kasule yali musajja wa UD nenga yasala endinga yakwaki naingia mu NRA training awo tukola training zaffe tumaliza abamu abalemererwa training baduka ne badewa ku mobile kati fe abaguma ntukola paka sinzikabanga amajenga omudde 9 so eno okukuuma president omalayo ebbanga ki era wamukuuma wakoma ku amalayo emyaka 3 n'ekitundu ng'okola ki batuli ku Escort ye batambulanga naye gyagenda nga tulina okusookayo abaana agenda ggulu ne musiba peke ne mwambuka okolera ddala training kasi nfe lwagigulawo wabaawo training ey'enjawulo nze mbadde manyi tewaba nedda sebo nti buli musirikale yenna asobola olondebwa n'ateekebwa ku mmotoka eyo kasitamba nga manyi okuba nedda sebo waliwo training ekugamba yanjawulo kuzina endala ekuma president irimu n'amateeka ga njawulo agatafaanagana gano ag'abalwanyi abalala kubanga g'amateeka gaayo go gali nga poliisi nga makakali g'amaanyi go ga njawulo so president yomukuuma kuva mwaka ki paka mwaka ki 88 paka 92 nenkummula amagye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kopolo Mohammed wali wano kababuuzeeko nate Emboozi egwa Makerenda. Sayiso kulaba. Kale sewa. Oli otya? Ndi sewa. Oli bulungi? Ekimala. Sewa. Mbuuliza ku bana Uganda abo batulaba. Bannaffe abatuwulirizamu ennamba lamusiza amanya agange nze retired Kopolo Muhammad-Sekayuba ennamba yange ngeri 5423 amagye 5423 oterangako RA netuzima RA 5423 retired Cpl.Sekayuba Muhammad. Okay. Atrabo mulungi ndozo owulidde gwe tuli naye ennamba ya magye si civilian okutwaliza wamu. Okay, njagala tuwayemu omanyi bino ebyaffe byakunyumya okutwaliza wamu okwongera okulabanga abantu baffe abali eyo nabo bagoberera era bamanya olutalo nga bwe lwatambula okutwaliza wamu. Gwe olutalo luno lukusanga wa era oyingira mu mwaka ki mu magye gano era otandikira wa training? Olutalo luno mwaka gwa 81 mva mu kyalo kibayitanga bamusuuta side z'ebugerere manyi nazaga kusoma ngaba wekwinti tetufunye sente zikuyamba jangu ekapa tukole ki tukole wano tubera ku William wao nga ayina kawotiri nga muweereza afume mmere nitambuze mmere mu garage yawo bwento mpola mpola
tulaba ati oli mwana mulenzi mpejja bisobola kankufunire enkola endala nansubulira parafini oba amafuta g'ettaala nga twasaidizeeyo busiika waliwo jjajjaffe azaala mama waffe mu ssenero balinyanga bibbaasi babiyitanga bigaayi ne batambulanga bafukirira amazzi ebyo nga tugenda katutuuka enamulongo awo waliwo checkpoint y'abasajja ba special force batutuukako awo bambuuza amafuta ogatwalawa ne mbagamba amafuta ngatwala gatunde ne bagamba nedda amafuta amugatwala mu bayike mbagamba abayika somenya kulonyo bafaanana ne bankwata ne banzijamu kati waliwo abasajja abamu kali bakola mu bbaasi omwo ne babeegayirirako ne bantana ntwala amafuta ago kati bwe ntuuka ebusiika bakwegayirirako ne bakuta abo basajja bali bakola mu bbaasi abasajja baani abali bakutte basajja ba abo botti aba special force kati bwe ntuuka ebusiika ne nkwata amafuta gange nikola wajjajja ngali mu ssenero naye ngatundira olw'okutuuka kunjike nafuna mu kkubo nagana okuddawa e Kampala ewadda mu kibuga sadda mu kibuga kati awo waliwo jjajja wange naye nga azze kukyalawa awo mu ssenero naye nga abeera mu bibbo eri nga ku Bomboloti kati tuba twogerayo nangamba naye waffe eyo ti eyo abaana babatwala eyo ne bakola emirimu ne babayigiza kati nengina naye ankwatako tutambula tuyite omudegeya tuyenze paka mu bibbo olwotuuka mu bibbo eyo mala ebbanga tono nokola nga abasajja bajja gamba nga batubuuza wavuddewa mbadde Kampala wazze kukola ki kuno kati bo balowooza ti ngenze kubabega kumbe nze siki nali kubambi olwo oli kubataka b'oku kyalo oli kubayeekera b'omu kitundu nga bali abo abakubuuza ebibuuzo omanyi kugamba eri abayeekera batambulanga kuganga gomulaba olowooza ti muntu munno wa bulijjo kumbe nga bo balina ki information zibanoonya baba kukwetta era awo bagamba nti olimba nga bankwata nga batutwala paka saidi z'emigadde nga batwala nga bagamba kati tugenda kukuumira wano nga batanga kutuwa ki training tandika training balina omusajja yali mu Tanzania nga wa nyota 2 gye bayita lieutenant nga Yasini musajja mu Tanzania tandika okututendeka otuyingiza okukuba emundu n'okuteekinga kapa n'okugisoma n'okugizaawo nitandikirawo embeera y'obuyeekera kati ono Omutanzania yali muyeekera nga bamuleeta kuyambako okutendeka ki abayeekera okutendeka ebyekijaasi kubanga yali alina experience nga ate mujaasi era nga yalina n'uniform ye n'emundu ye olwo myaka emeka egyo gyoyogerako ng'olina emyaka emeka ali mu myaka 15 so gw'ogamba wayingira 81 awo 82 enjoyingire so olwo training weggwa oddawa balanga okutugamba ngabayo training andi kwegamba era ebyekiyeekera bakuyigiza okusumulamu buyisa kasayiga okusumula n'okugisiba kusumulula kusiba kuba kati awo nga balanga okutusinga ku eba target ate mu kubanga sasi babawulire juka mukuba esasi eri omulabe abakuwulira ne mubeera omwo kati batutwala kutambula tugenda yeddage yatu operating omwo kati tutambula kati bukyolo tugwa mu ambush z'aba special force nga balina abayusi nalina muno nalina ekikooti mulimu bulankezi kuba nti tanka bambuuza gwa mwana muto bino wabijjiwa bagazi balonze bulungi nasimi mugaso gwa byange byakuzanyisa kumbe ki oli muyeekera nga batukwata twali basatu batusalira kawo nga batwalika tukuba amigo batusibye obundooya obafumita n'enkovu zizino nzolaga ezimu zino ku kabina kuno kwonna ebiso twogere bannaffe gye bali ne chance nali nkyali mwana omuto ate nga omutima kugamba gwali gumaze okukapa kebaali bamaze okunkubamu amanyi nti ne bwe nayogera ne bwe siyogere ndiki ngenda kufa bakutte dda ne batutwaki ne bakuba paka ne bakuba tutwata batwala wali egombola wagiyita degeya owali egombolo wali omusajja bamitanga
Seruwaji yali chairman wa UPC nga kyalagira tekiddwamu kati nga batukwata abatongeramu okutubemi kutyawo basingana abayusi nebakwata obukumbi agani mwe abayekera namwe mutussa bukumbi naffe yesatu kai twesasuze omwana agalo bata akakumbi akoliki ankuba malewo alla nga tana kutusana kuzo wali omusajja wa special force mchela bwana nedda apana wa huyo Kadogo ne wali mudanganya kati bankwata kitegeeza kiki totta mwana ne balimba balimba kwayingiza mu musiko mu kuyekeramu nanzijao batuta paka kasangati tebatu bandazao ne batuleta paka nagulu wali dikota ya special force Muzikiriza katono nnyo nga tudde nagulu wao wano bakwata abasatu mwali kuki twali tugenze ku abasatu obusatu mbobwana obuto twali bagamba nga mugende mukette muleke mu information mumanye yasajja baze bayisewa bali bameka balina ki kati byali tugenzeko ng'ogenda oketta ate ng'ogenda n'ebyokulwanyisa ng'obyesibye kwegamba ekyo kyajjanga kisinga ngitwali buto wanga twayita ku madisachi no mubisenga ne mubironda andi tosubira okola ki kugamba ngolabanga gwali safe that means wali olonze bironda n'abeeri abaali bakutumye oketta baali tebamanyi nti obirina wabimpunga ngenda kuwambika nnyo ogenda otyo na bironda ninga nja kukola ki nja kudona mu kampu okay so bakulese nagulu ebiseero basimira omusingi gwa spare motogo batusibidde tulina gwa tuli basibe era twanonanga amazi awo ku foundation bali basimira spare moto batujja amazi ngazani mara emyezi jange ngesatu batujjawo tuna ku CPS batuta ku CPS tusinga nabo bayekera banafu abalayira abana bakadogo bebakwatidde wajja mu bitundu ebirala babayiyawo bafumita ebiso wala bava mu n'envunyu kati nga gwajjanga tolina mwasirizi toilet zaali zazibikira mugenda muyola obuchafu aba empitambi mujiteka mu bucket otikana ogenda oyoye obweru okumawo gabanze bateka abantu ngabana bana mu room kati fe twalimu abantu bana fa babino ne bafe ekiro tukuba endulu baje mu emirambo baagaana abayi tusala magiza kwa ki kujja kubakwata kati mwana yebanga ndo zawo ya myezi ngena ku CPS awo sere walo director bamitanga kanyo musaayi eri ali bulire yali omukulu wa intelligence ya police anywa musaayi ne batekamu bambega mpuyi batekamu bambega muri kati bambega bagenda bagamba nti oya kamunuma abayeke ali banayo baga kujja kwa ki kubanona kati ngabakera ngabata lori zino Laila ndiye enkole nkado wajja okusimanya nazira bako Laila ndiye abata ne kadengezi eza kuzini za military emu mase mu mabega abafake ya mufena batwala paka pa police zone batukeruzira asinga nabayika abate bakoze bajja mu bitundu ebirala tubeera abana abanafu abamu batukana okufa banga batukanga enjala ituluma imboto zone bine byayo nonekada bakuwa bloka yakawunti banga eruzira obo ina 40 obo ina 42 emeri basayize eji basala tray bazona zenkanankana tebawula nti ono munene omutono nga batuwa ki emeri era nze nasuluyo ye yamponya wanga yangamba wawinde ko ti baba baita mu abali kabayekera ne mali mugize kulwanira fene togeza no yakawunga nasulu kaja kusibe ebyenda nasulu yakuonya wanga yangamba nape kikopo kyoboji nangamba togeza no nyoboji togeza no yakawunga kaja kusibe ebyenda era banafu abali akawunga wakira ku machanga maiti obinda byesibi netubero omu twasingana mugenzi baraka kirya nekyesimira bananga batusubira bawo basebiru byo yali chairman wa UPC bonanga bali omu batuli omu mukomera mwana mundeze bangali ya myaka nga bali gumuku bibiri gundi abaro dikosi ne bajja ne babuza abana babasibira ki babuza government oli myaka emeka omukomera myaka 16 na kati babuza bati balina answer ntofu wanga bagaba bayike babuza ekizibu tikirwa yakati yali muyeka nti wali kati olwo baba fungana government paka Red Cross ya basinza amanyi nga omanyi byabazungu ne bayite jambia ne bayite enkumpi bati wa kilo za kawunga za kasoli 2 nize bijanja 2 batu kitandiko buki
obulamu obupya babawo jambia enkumbi nekirozo zakasooli 2 n'ebijanja byatandika obulamu obupya batwera koneka bulangiti so mudde mu byalo byaffe eri abayekera ate kati batuta tutuuka awaka ng'ate waliyo abaali balipotinga edda abaali abayika abalipotinga mu gavumenti bakola ki bajja bakulonka nti olutwali naye engamba ate yanzizemu kulinawo n'ebisolo nesitibwa omugezi akola ki adduka nalyo gye yali nenkola ate ki ageni ninza ate mu nsiko ninonya banange gye batwali nabo nembafuna ku Bombo Road abafandi Matayo Kyalugonza wabasanga ku Bombo Road nenjoyininga tugenda paka wa twava mu nsiko mu 96 so wano ku CPS njagala kuzaayo ku katonaawo eyo embeera gye wayitamu awo kuba nkuba ekifaananyi ng'omuntu obubi okola bwoti n'oteeka muli noyola ku mutwe embeera eyo teyabalwaza Allah ayina engeri yakuuma omuntu mu mbeera ganakuyisa mu buzibu bwo bw'olimu nga temenye okugamba nti abalalu bameka baafa Ebola obakolera osingana bali mu bisakati abanyiri ate nga bebafudde bali ebikyafu ne bagamba Katonda akutwalira mu mbeera gy'olimu jakuumira naffe Allah bwe yatutasa bwatubanga nga n'okulya kwali kwampaka mulinda abagagga balihedde ku migaati oyo ki n'ofuna oba akaki kasigazaawo nakwano tekkomulubuto nga amazzi gajja mu dakiika 3 ne bagasiba obanga bagasiba nga tenakunaaba mu ngalo n'obubiibwa paka ate enkya sawa 3 enkya amazzi gali gakola ki oddemu ofuna amazzi ago kanywa musaayi ono yali musajja ki yali musajja muganga muki yali obusoga kanywa musaayi yali musoga yali musoga nga kugaba bakikosoba nga nyikine mu twamanya nga bakanya era zali nikine mwezi nga index of intelligence embeera yali etya wamulabako physically gwe yajanga nayimirirawo nga bacekinga abantu emulaba nage nti oli gwe bayita kanywa musaayi kati olwo bwe nvaayo nenzayo Wakyalugonza nogende Wakyalugonza netulwana Kyaligonza bwe mutandikirako lutalo kiro mutandikirako nga naawe mwoli twatandika nga tinga already wali omaze oyitamu experience ey'okusiba okutraininga wali wa traininga kati ojoininze ali ebiseera ebisinga obulungi obuyekera ki si front line ebaataaka gamwataka nga bataaki nemukuba nemugenda mugwa bugiro simwambusa bone bagigwamu nemukuba nemukolaki nemugenda twali nti twalana bweruti enkomerere jako mwakolanga bukozi ataaka nemugenda wano nemuvaawo nemudda wamu wakati twavaayo nga tuvudde mu nsiko balakisi yange yasooka yali Gaddafi jinja balakisi andi mu kibiina ky'omusanvu battalion 7th battalion netubeera mu Gaddafi awo netuvaawo netugenda Katakwe naye oli mukumpi Sambuyisa naye njagala okwongera okumanya kuba ensiko eno ye yalimu ebisinga obungi bw'oŋŋamba nti nali kunga nti mwavaayo buvi wuuyo mulimu Gaddafi wuuyo mugenze abantu bonna bw'oyogera ku Afande Kyaligonza bangi baagala okumanya Afande Kyaligonza mu nsiko yali ati kubanga bangi nakati abasajja bakyamulabako ti omusajja waali ye yali atya mu nsiko ebintu nga bikwata atya yali muntu ayagala okufuna emirembe mu maaso era nga abatendeka n'ababuulira ekyekigenda mu maaso kubanga twali bakulimbwa bulimbwa nga tukyali bakadogo bakugamba mulwane nnyo mujja kuwangula enyumba zimala ezinjira mu Kampala zammwe benzi zijja kwegamba nakuwa ki amaanyi muli obumalirivu bugalina okukola omutima gumu Afande agambye tugenda kuwangula tudde Kampala yonna yaffe bugamba ffe nomanya nti bwe ntuuka Kampala buli kimu kyangenze kinako obuyinza so gwe mu lutalo eno olwaleeta NRA okulembeze kamanda we yali Kyaligonza yekka okulumalako mpaka n'otuuka mu Gaddafi nalinamu Badru Kiyinja omugenzi nalinamu Mwenye Muzeeyo naye mugenzi Stanley bonna bagenzi abo baali eringa omaze otuuka mu Gaddafi twava nabo mu nsiko
iwe njagala awanti emboozi njiwulire nti bwe nali ne kyaligonza twalwanira wano bwe twava wano ne tudda wano ne nva mu kibinja ekyo ne nzira mu kino bye njagala okumanya ebyo kulira mwazugitanga koyi simanya biti okusinga twali saidi z'ekkungu wano nga gye tulwanira gye tujja bambusi zaffe ne tudduka ate ne tuddayo mulina okujja ne mukuba ne mudduka ne muddayo si kubeerawo nti omala essaawa bbiri muyinza okujja ne mukuba ne mudda ekikanga 45 oba musinziza amaanyi ne mufunayo kye mufunye ne mudduka mulina okuva mujja okunoonya ebyokukozesa. So Lutalo ki lwoyinza okwogerako oba lulumba ki lwoyinza okwogerako oba lwoyinza obuteerabira mu nsiko eyo olina afande kyaligonza? Tulina olutalo lwaliwo abasajja baatugatta kubanga baayita amagye okuva mu lubiri n'amalala okuva bombo bo baali bazze nga bamanyi bagera kukola kutukuba batumalewo tukulwa obuyinza bwa Allah twalwana era esaidi z'ekkuguwa ku bomboloti tusobola okubayitamu tuwizidrowinga tugira nga tebatufunye nati nga ffe twakola ki ffe twasobola okuba tulugunya ntibafuna munemundu. Wawa Trouble mulungi tukyali ffenna mu programu yaffe eno nkyali ne Cpl. Mohammed tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu naye ku lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Mu lutalo eno bwenga eyali Kadogo emundu ogikwatako ddi kubanga mpulira bangi bagamba nti tebalinanga mmundu nti wabula bo baali nga bakuleekaana then bwe bakuba eri ne basobola okukyajinga ne bafuna ku mmundu. Abamu bwe bagamba abamu bagamba nti nze yalina bwe yafuna esinga ku eno nampa eno gwe mundu yeesooka ogifuna otya? Emundu eyange esobola okugikwatako bali tutuuse mukono bwe twalwanira awo n'abanyanya kati abanyanya mu kutenderera balemereddwa abasula emmundu okusobola okufuna ku mmundu ne yunifoomu okwambala ku yunifoomu okuva mu biziina bye nalimu. Tewatubulidde wagenda otya wene watubulidde bwe wagenda so okuva lwali nga wayingira ne bakutwala mu kkomera n'ova mu kkomera n'oddako ewaka n'odda mu nsiko wali tokyusanga ku lugoye? Bwe naddayo mu nsiko ogwokubiri bwe nagenda nabo ku mubiri bwe nabeeramu ne buyulikirawo oyambadde luuzi oyambadde luuzi n'amagulu tutuukemu oyambadde bizina olinga omusajja bagamba nti yajja kupakasa nga tolina lugero lwawe ntutegere kandi bino oyambadde ngera ffe empewo n'ebbugumu nga tetuyawula kubanga tolina kyojagamba nti kati empewo yaweze nyambala ekikooti tewali ekkooti oba ebijaketi byabanga byabakulu anga balinanga kyasi ekola ki esobola okwambala ku ngoye zitegereka nga bo baatambula nga bagenda ku operation ez'amaanyi ne bafuna. Era nimba mugambye nti mugezi mukyaginze mukuya abasajja mubakyajinzeko uniform era nga ziwa bakomanda naye nga mwe abakadogo tolina chance nja kwambala uniform eyo nga chance tewali banga badenga n'okulya obuli Katonda akuyamba n'ofuna omuwogo bagamba yaga kumpi omenyeko empeke eringa ya panado oyeko tosobola okuterekako ki endala mukanya woli enjala wena kwatira olumeko yange embere otendewereddwa ofuna omeketeko obezeewo obulamu naye nga tewalindira nti yeeyagaza banga n'okunywa obunywa amazzi osobola n'okumala ennaku nnya teri ku kikopo ky'amazzi. So otambula bw'otyo kusoomozebwa ki okwasinga gwe kwoyinza okwogerako mu lutale? Okusoomozebwa okwasinga bagendanga ne oli mwana muto wa myaka 15-16 bakutika emmundu ekinywa bakisiyo batekinywa tomanyi bamulimu omundu mmeka naye ng'olina okukola ki olina okiweeka okukisitula okukyetikka ate ku order atona kyakukola order etoliddwa kiragiro n'otambula n'emmundu paka munagenda munawummuliramu.
So gwe kululu okusoomozebwa kwali kwetika lazima kati kifuba kyange kino kyalwala kwetika omuntu ekyo ate okutambula engendo empanvu gwe watambulira ku mmotoka ate osobola kalima kazalidde ate mu nsiko waliyo emmotoka tiwaliyo emmotoka okutambuza bigere lazima lwakyo kanyamba yinga toma nti malala magulu malwadde lazima okwambala stocks mpuyo omuliro mu bigere muno emiswa muno iki gyatendewerera kati n'emyaka wegigendedde olina olugendo lwoyinza okwogerako lwewatambula oluwanvu nogamba nti twava wano ne wano twava ekkungu netutambula nga tugenda Degeya eri ng'oyise ku barracks wali ogenda okukolebwa operation naye nga ate twetise ate mulina okusala ekkubo ate nga nekkubo tojja kulisala basaizi nga ki nemumala ebbanga lya ssaawa nga 6 kubanga kuba lisala yonna mwabeera nga abasirikale abakola ki abapatrolling aba gavumenti kati nga mulina okubeeraawo mulimu ensanafu zikulumiraawo teweekyusa tokkiriza wadde okwasimula wanga weyasimulira oli mufu anti bweyasimula ne bawulira okwasimula nekya sinze ensalawo nti taata wange ng'olina okuziyiriza wulira kugamba nti oba nti baweepika mwasike guvaamu bali ne balekanga bali oba nga tebakussa abasirikale bano bakamaawo ode fulumu nokitibwa banga olabika olina omupango nasi n'aba banoonya ne baaduuyi kubanga bamwe namweyita baaduuyi nga tokkirizibwa wadde okolasi okwasimula odde okola nga tolina ekiseera kyagamba nti ojja kwebakamu saaba bino olina okubanga oli alaati mutambudde mukooye ng'omuntu ganga akooye tolina wadde kewaliddeko naye nga tolina kujja bigamba infact okulya kwo kwali kutya okulya kwali kuzibu nnyo pozi nga bwemuba mufunye kafene ngaako baga mukali abantu nga 8 nze ne banga nti yali tokkirizibwa kukwata ku kintu kya muntu civilian anti era bwe tebubulamu muwogo temubba fene temubba bikajjo temubba wabangawo byonna mbiwulidde nti abamu byabakuba firing squad oba bukumbi battibwanga so okulya kwali kutya abaleeteranga emmere walingawo abalinga basapota abayiyaye muwogo kyobo ne babuleeta ate nga nabo okufumba kuzibu banga omukazi gonayita mu kabira we muli tabbo bajja kubakwekula ogamba ngendi tuzigereka mulinga misu kulya mmere eryawo ga mulina kulaba ate kubyewanga abasimye ekinya omuliro gubeere munda tegina kulaba nga omuliro guyita mu kibira okunyooka so mutambula mutya mpaka okuwamba Kampala tambula tya lunaku lwe bawamba Kampala gwe waliwa wali mu kibinja kyani wayitawa watuuka e Kampala tewatuuka Kampala twatuuka mu kibuga naye nga ffe twayita bbalibbali aba 7s ekibinja kyali kibinja kya 7 ani yali abaduumira nagambye afande matayo kyalugonza era yali kyaligonza nga yobalolo waffe kati ffe twalinamu n'afande badu kiyingi operation commander waffe netuyita bwetuti abamu tuyita ku buliji wa kagamba ebugere buti ng'oyise ebukoloto tugenda tugwa kwa buliji ekiyira abamu ne bayitayo nti emukono tukwaki netusisinkana wa ku buliji ffenna nanti emboozi gye nagambye nti otuyimize kati mwasisinkanawo kyekiddirira byasinga bye birina okunyooka olwo nga ffenna tufiransi okufuna ku mundu buli nga afunye ku mundu zizajja kuki kubagiba abaali badduse mu gavumenti olwo nga buli omu wadde bakadogo ng'olina omuntu apaza ogikulula naye ng'olikola ki ogiina so kyeŋŋamba embeera yali etya ku lunaku olw'okuwamba mwayita bali ne bayita eri ne musisinkana we mwasisinkana naye embeera yali etya generally ku lunaku olw'okuwamba embeera yali nzibu nate nga yali ku saidi yaffe twalinamu essanyu nga tulaba nga tulinga abavudde mu kukomera okutuukako mu bantu batasonaffe okubako mu bantu tulaba nti awaliwo ettaala twali tetukyamina amataala gakagatya
tumanyidde ensiko tuli mu nsiko gama twafukanga Bukambuje lolo lunaku lulwanjawulo akwandi bannafu abamu olwo abafanga twakava mu nsiko Katonda bye yasalira waawo bonna bakutukira awo kituufu. Okay. So gwe mu kuwamba Kampala tewajjako Kampala kyemba ntegeera ekyo abamu baasisinkana Busegaawo obawulira abamu ku Katongo obawulira yandibadde nga RV yaffe yali ku bridge Jinja so bwe musisinkana Jinja kyekiddako ku bridge awo kulwana kulaba ate nga mubuuka muyingirewa emitala wanga jukya wali nabo baali bamanyi bakyalina obunyinza nabo bali balwana anafu tukwaki tuli mukubagana ku bridge kubanga ani asinga munne n'ebibinja ebirala byonna nga bikoze ki bizze tusisinkanye kati awo ntukwaki kwe kuyitamu. Okay. So tuli ku 86. So Lutalo bwe luggwa bagambye otandikira mu kibinja kya 7 era kyekyo kinyi kyalimu tuyingira mu Gaddafi barracks. Njagala kumanya kikiddako mwayingira mu Gaddafi ne mubeera omwo mpaka anti otayingira mu Gaddafi twayingira mu Gaddafi barracks abamanyi ko deployinga tulwandu kwaki tweyongere mu maaso kali kibinja kyaffe ky'omusanvu nekiyitamu paka moloto batayingira tuyita mu Mbale waliwo abayita miyembe oba owulirayo naye ogandi oliweyo ndiwe Busoga siriwe Mbale miyembe awo ntandikaawo ntukuba emmundu kona kiraka ate yo nga bala bayiseebi nikati ffe twayita eno bwetuti miyembe Katakwe Lolodwati Namaalo tuyingira paka wa mulolemu era bannafu abasinga obungi bafiira awo kumpi motoka namba era nsuubira lwaki bafa eno yonna muze mulwana lwaki awo twayingira mu Makalamojja ate eri mulimu n'abajaasi ne tukubagana ne batusinza ki nkuyitanga kusinza mu nyumba twagwa Mwambusi ne batukuba bubi kugamba twalwana olunaku olulamba nga twali kuwummuza mu mundu tukana kugwako amasasi ng'ate bujjukira balwanyisa n'ebiso kyali tukana kutabali afunye esimu namba ne gugwa bali twagala okufuna support okujja ennyonyi zituyitaasi nga bannafu abasinga bakoze eki bakunkumusa era awo abamu twalwanirayo otuusa kubanga tinzaawo bankwata batuteeka mu nnyonyi n'emirambo twasikotinga emirambo egimu bagireeta e Kampala kati batuusa emirambo e Kampala bantwala mu ddwaliro Embuya batuuka Embuya awo namalawo ndoza emyezi ng'ebiri we nafunira komanda ali bamupita Peter Kasigwa nangamba njagala okuvaayo ojja kubeera Escort wange namanga gonna amagye ge gamu nantwala mu kibinja eky'omwenda 9th Battalion ntibera naye awo kubanga yali mulwadde nga ali ku kitanda. So katono nnyo walwalira waliko nakiraka we bakubira wa Nabbira Tuku bakubira Nabbira Tuku gye bakubira olwo mulwana naani eyo agambi kali Katogo nga mulimu Abakalamojja n'abajaasi abawambiddwa kugamba nga bakyali resistinga ninga ate Abakalamojja jukira balina emmundu Kalamojja balina emmundu kituufu kati awo tukubagana ki maaso ku maaso nga bino ebyakoni byani tebinnaba lakwena bye tebinnaba nga tebinnaba kubeerawo. Okay. Nga mukyalwana ne ate jjukira be baali basinga mu gavumenti nga tukyalwanyisa ku lwaki be baali basinga mu busirikale abasajja beeyo jjukira badduka n'emmundu bonna so gye bakubira bakuba ki bakuba mu mulemu naye batumesesa wano wetwa kale ntuvaayo nva mu ddwaliro wano nga maze okuwona Embuya oyo komanda n'aŋŋamba olwayo ojja kubeera Escort wange nantwala mu kibinja eky'omwenda Lubonge Barracks Tororo kati bwe ntuuka e Tororo mu 8 nga tuli mu 87 netubeera awo
nga batu wa transfer paka wa Kitigumu ate tuke Kitigumu kona kiraka tugwa mu ambush ne tulwana okafuna natuyamba ntuwangula ntuyita mpaka wa mu town Kitigumu ngo tuli mu 87 awo ntubeera awo nto operating awo naona abali eno nga bo batandika ddo okunyumirwa naye eringa olutalo lukyagenda ningeje mu ekyanyuka wanga basajja bo baali bangi kati bwe tuke 87 awo 87 awo nga agenda kugwako yali operation commander so kati olwo ofuse bodyguard nenga ndikola nka ya kopolo oyo yejimpa bunini olya bitefetefe ate nga jebiri nga tukyali ku olya ku byabakulu obo kyalya ku byabali nga bodyguard kati awo tubeera awo bajira wa commander yava ku state house Entebbe najja nga bagamba batulimba nti mugenda ku course ya kwambala mayinja fwe ntuva Kitigumu nga tumanyi tugenda kwambala mayinja tutukerira agamba kati amazima galina okuvaayo nti mugenda Escort nga president w'eggwanga agamba awiyanga mu malirivu anaasobola linyalo awiyanga tajja kusobola naye mu unity yo kati omusajja amaze bango obona eriyo limukuwa kyeso tuwummulako genda fuuka ki banga fulalinga tumanyi ndi bali ku mirembe batuleeta paka wa Entebbe walinya tulidde okwescortinga omukulembeze tujja mu 88 paka Entebbe State House batujjao batwala Kasenyi training wing eyo gye batendekera abasiko twa president era ffe twagigulawo olwani abalonda okubateeka waliwo yali operation command ebiseera ebyo yali ku president yali musajja yadda na Rwanda bamutanka sigwa batulonda okutujja eri so ne babatwala Kasenyi era yali chief instructor wa affairs okay dai Kasenyi bamuyitanga Vincent Kasule yali musajja wa UD nina ninga yakwaki yasale ndinga yakwaki naingia mu NRA okay ya training ngao tukola training za fence simaliza abo abale me training baduka ne badewa ku mobile okay kati fa baguma ntukola paka sinze kabanga amajenga omude 92 enga omujenga tolwanye kukonyi tolwanye kula kwenda la kono itwa twalwana na inowa mbali gye byakoma mu 9C banga la kwena agenda okujja nganze ndi Paris okay baje commandinga banga kopolo bisere yali wa maanyi natukola unaona tubulira kongo commandinga commandi yali etya commandi yali nzibu bisere banga try to be open nga choko jola gola bayo na manyi tina student bana ni mpangula chepe zijja kwachi zijja kulinya kitasoboka so eno kukuma president omala ibanga era wamukuma wakoma ku amala emyaka 3 n'ekitundu ngokola ki batuli ku Escort ye sikitegera boyogera bote we Escort ye kuba eri ababeere eri eka eri abatambula naye jagenda nga fulina okusookayo abana agenda ggulu ne masiba peke ne mwambuka okolera ddala training kasi nyifirwa jigulawo wabaawo training eyenjawulo nze mbadde manyi tewaba nedda sebo nti buli musirikale yenna asobola olondebwa n'ateekebwa ku mmotoka eyo kasitamba nga manyi okuba nedda sebo waliwo training ekugamba yanjawulo kuzina endala ekuma president irimu n'amateeka ga njawulo agatafaanagana gano agabalwanyi abalala kubanga g'amateeka gaayo go gali nga poliisi nga makakali gamaanyi go ganjawulo so president yomukuma kuva mwaka ki paka mwaka ki 88 paka 92 paka 92 nempumula amaje bw'omala omukuuma ki ekiddako ng'ovudde ku Escort ye awo ne batuwummuza mu maje weewali okuwummulira awo 92 abasooka okuwummula after second intake kubanga mitali yasooka okuwummula ffe netuloka tuddako era batusibuya mu lubiri wano batusibuya wawummula bulungi
Omula bunyiti bali mu bulungi bwamo. Wange na yenso ya chengamba nti wawumula official. Official yani nibi wandi kulanga embini. Okay. So go wawumula bulungi. Baba sibula nachi. Batwaye emitwalo yali 13. Oluvanyuma lw'emyezi nga 6 nebatuwa n'obubaati. Naye ojjukira oli mwana muto. Toyina foundation nti oba olina akataka wava ogenda okulwana. N'abazadde bo waleke mabega. Tobasiŋŋaanye obaleka. Batuwa obubaati tebaatugasa. Obusente baatuwa nsobola ddagulamu amatafali 20. Kati embeera gye tulimu teyina makulu. Tulinga abataalwana. Kugana n'abataalwana batusinga. Abasigala waka batusinga. Kenjagala osooka okumanya. Mwawummula kyeyagalire oba baabakaka kuwummula? Nakyo omuntu ayinza okikubuuza nti mwawummulanga babagambye oteekeddwa okuwummula. Ffe kati abamu batugamba olabanga ngamba ggwe nze nalaba bifoomu ngeze to dismiss. Nga sina kimanyi nti banakoza musango ni bagamba nti okuwummula kwammwe kuliko dismiss. Ani oyo batukaka sibitegeera ebintu ebyo. Ani wulira kati fene waffe gye tukola turitayaringa mu ritayaringa era tekubaako dismisho. Retire emyaka giweze nikati ebyammwe mpulira nnyo bangi abagamba dismissed. Sikitegeera. Ani kati wulira kati ffe waliwo certificate yo girinaawo njina ey'okuwummula. Njagala leero kusoma kuko ndabe ebeera etya. Ebeera kugoba nti tukudismissi wanga ffe dismissio baba bagoba. Naye no si dismissio. Wa at least eno eriko egamba to whom it may concern. Ne bateekako Mr. Sekayuba Mohammed. Ne bagamba nti the above named person was an enlisted soldier of this unit. An enlisted soldier. He offered his services diligently and in obedience. So wakolera ddala bulungi ng'ate ogoberera amateeka. Any good service rendered to him is highly appreciated. So eno eraga nti wakola bulungi. Eno ya State House. Eno provisional document. Kati eno yekola kyati. Anti eno discharge. Eno ye discharge. Nabako just provisional document form particulars ebikukwatako byendabako wano. Retirement cause of niyo nekikyo kirabika kubanga bagambye wayingira olina emyaka 9 years serving emyaka 9 n'ennaku 14 ekikuwumuzisiza retirement, which means bakuretiring. So sigamba nti bakugoba kuba wano bataddewo cause of discharge. Discharge si kwe kuva ekireese okujja mu magye. Ekireese okujja mu magye bateekako retirement. Sigamba nti oba bakukola ki naye webawandiika kituufu. Kati wano wumula olina emyaka emeka? Wali oyiziza emyaka nga 20 nga 22 23 nga babawumuza muli bato nnyo. Emyaka oba ogenda kukola ki mu civilian life ng'ate obadde omanyidde mundu. Anti kyenkugambye batugoba naye wano balaga nti wayingira 83 officially ndowooza balaga era bwe bateekako wano. Okay. Birabyo bino nja bikwata.
binabyo nsobola bikwatanga bwe twogera omuntu n'asobola okubiraba bulungi ayinza okulooza kisubi kyasoma asoma birala naye nga mulimu birala bye bino kansoke mbibalageko kamera wano babirabire ddala nti si byaki eno eriko Uganda People's Defence Forces Provisional Document 4 kyesimanyi oba mu abalwa abazirwanako bwe mugenda okusaba emirimu embeera mugisanga mutya simanyi oba babaawo ababettanira kubanga batugamba veterani yenna yateekeddwa okubeera namba emu veterani yenna alina okubeera respected so kyesimanyi oba bwe kiri oba nedda kiri kitya obuzibu tusiŋŋaana wakati gwe wawummula ate nga wumudde na bulungi obuzibu bwe tusiŋŋaana mu ekyo buli nti bakola muzenyo nti tetwasoma kubanga twayingira tuli baana bato tugamba nga ebitongole bisongoka nti temwasoma ensonga ki batumma emirimu tolinawo osobola genda osabe mulimu nga tewasoma bwe buzibu lwaki tewasoma kanziraawo kati kubanga lwaki tewasoma nga Kadogo school yaliwo ate nga batugamba nti babagamba mu nsiko nti bwe muvaayo mujja kusoma waliwo embeera nga tolina ojja kugamba nti ki nga komadaga nti kati kibi mugenda okusoma ewuwo kyali kitya kubanga abasirikale abano abaliwo kati bagamba babateerawo soma nti naye lwaki temwasoma ekyo bakiteekawo nga okusanyusa okusoma wakuwulira twakuwulira naye nga bakirawo nga kusanyusa abawulize naye nga baali tebakukkiriza kukola ki A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.